Nenga congratulations Mr. Economy. Mr. Economy Abraham Luzzi omugago omuto yagabye Range Rover. Omugago omuto. Mr. Economy oyo kyali wange. Mune yagabye Range Rover. Banna Economy yaddamu nazikuba. Range Rover ngerimu ebirumira. Ngenda kukuteerako story. Kikyati. Ombuulire oba muntu bwatyo asobola okugaba Range Rover. Ngato bangi b'omutwalo gumu ogwa $1 Debby yawukuwa. Ezo pesa nazimu wa mulundi gumu. Ngoba nazikwata mulundi gumu nenzimuwa yabeeranga wange kati ng'olumu ngamba mpaayo bwezi mpaayo 10 mpaayo 5 mpaayo bwezi. Naye Debby kati sente okyazaagala oba wamusonyiwa? Sisobola musonyiwa singa namu singa siziteekaayo singa sazirekaayo sente byanjagala. Anti abantu balowooza nti emikolo gye gyakulumye. Munaye nze emikolo tegiyiza kunuma okono omukolo ogusoose. Gwe mukolo ogusoose emikolo gyotagibwa kuba kalongo gubadde public naye ye nze gwe teguyinza kunnuma. Ogamba mukolo si gwe gusoose kikyotegeeza waliwo emirala? Muli bameka ba baby mamas? Tulinga 9. Ndowooza omugole mwagalize. Omugole mwagalize. Mwagalize lusima byerere. Omuwayo kayimba ki? Obufumbo bulinga kiyungu so alina okuguma kuba ffe bamaama b'abaana tuli bangi. Okuwaniriza abaana baffe tuli bangi. Nawulidde yamujje ku Tag TV. Kituufu? Simanyi oba bituufu nange nalaba babireetaawo ku komenti zange omanye abaana b'oku social media. Debby. Wangi? Waliwo wano yabadde ampadde amawulire. Nti ate yagenza okugenda mu kwanjula ate nga waliwo ali ettu waliwo ali olubuto kituufu ekyo nakyo. Waliwo yazaala kutusosa okuba nange namukonfrontinga akatawuli akaddako teyakyewaka. Waliwo futu soja yazaala? Waliwo futu soja gwe yazaalamu? Tekawere essaawa zino. Leka mukuba bukubi ate. Leka kuba bukubi taata w'abaana ate naawe Debby. Ansinza kussa omwanange. Yazaala mu futu soja? Era naye teyakyewakana kuba olwedde twalina kubiza birungi byereere sibalinaako ttabu. Omugole talina kyeyankola. Omugole tomuyinaako ttabu? Simuyinaako buzibu nze olwedde baali bantaddeko abalala nga 4. So omugole mugole ye nze simuyinaako buzibu talina buno bayanyingiridde mu kino so nze nali nabivaamu dda nali nahiiringa dda nze eyanyakulako naye bamunyakulako naye yanyakula naye ne bamunyakulako bwebityo kati ate nze wembeera n'obuzibu n'omugole mba wa mutima mubi. Range Rover eno eyasinza okuluma? Teyinza kunnuma nze emmotoka mbuze nze nange envuga. Kati Debby okimanyi abantu tebategeera ki ekyabaawula? Abantu balowooza nti omunyakuddeko bintu n'odduka. Eyanja naye bamuzaalamu ali eyo ngamba gakumba. Okitegeera? Leka naawe. Eyanjawula naye yali mukyala nabakwata resite. Babakwata ki? Nabaza mmotoka yange. Sagamba. Mmotoka ki? Kuduga naye nakuduga baizeni. Sibigambye? Eyakwawula naye wamukwatira mu mmotoka yo? Ommotoka nga gye baafuula obuliri gye baafuula nze n'okugula poloti eyo. Nagula poloti eyo Honorable Kayemba Solo. Ye muntu gwe nasooka okubira essimu nga buloka mpite ku poloti eyo ne mugamba mwana waffe jangu olabe poloti gye njagala ngenzeyo n'egisiima ne mugamba jangu olabe era nze okusasula ettaka eryo nagenda ne Honorable Kayemba mu bbanka ne Dirisa nenkola withdraw ya ssente ne tugenda. Dirisa kyono manager wa Shiba? Manager wa Shiba. Omukyala yali yabaleka mu nnyumba maama waabwe. Baana b'abakulu nze be nali mmanyi kati ebyo tubireke tugendayo. So he now moving in my home with his 2 kids. N'omuwasa kuba n'omuwasa n'amuvinga naye wogomawo obujasi bwe wogomi. Kati
kati twali tweyagala kati mba simuwatiza kubasa musasula naye najjeewo Debby simanyi mbalala Debby wanji ngate twalabako wano 2017 wanji mwana 2017 awo nzijukira ku Uganda Cranes awo nga agaba sente okufa buli ate bagolo milioni 5 ate ne tuwulira amawulire nti ate omwana tamulabirira evanna omwana wa Debby kituufu yagabanga sente naye ng'era ebyo jjukira bayire ntwabeera ffenna kati nga tazigaba naye ebintu ebyo nga tebiriyo era nange saabyagalanga kubanga ffeno behind doors twakaabanga nga sente tukola ki tuzeetaaga nga sente tuzeetaaga anyway ebozi yabo bwetobweri naye nga congratulations Mr. Economy Mr. Economy Abraham Luzzi omugaggo omuto yagabye Range Rover omugaggo omuto Mr. Economy oyo kyali wange mune yagabye Range Rover banna Economy yaddamu n'azikuba Range Rover ng'erimu ebirumira ate mutandika bintu ebyo nze ngenda kukuteerako story kikyati ombuulire oba muntu bw'atyo asobola okugaba Range Rover Mr. Economy yagabye Range Rover Mr. Economy makamula bulabi Ibrahim awedde Ibrahim ki sakulimuza Ibrahim afere owawa yali muzanyi wa Barcelona nga mudachi nga ava mu PSG ngenda kukuteerako emboozi gwe oyo omusajja yawa Debby apartment tekisoboka yali talina waasula already nga bamusuza baali bamuwasa eruwafu ewa Debby yesebo Debby yali yamuwasa nga yakwatamu ebibye ensawo zaali 2 nenga tubazaali peya 2 nazeera ne Lugabire Economy erinnya la Mr. Economy era Debby yalimuwa ng'amutunda profile n'agirinyisa waggulu dambi nze nza kubuulira tusooke tukubira Debby oba ndinawo kato siya mutabani wa Haji Badiru oyo Mr. Economy Haji Badiru Kafuuma owewa Kiso Kachiri si oyo kati nga tunakubira Debby olina okusooka okutegeera ebyo byonna byenkugambye bituufu oba obiwakanya ogenda kukubira Debby ku kyennyumba oba ye teyamuwasa ekyokubiri omuntu agaba Range Rover ng'ate obanjibwa omutwalo gumu ogwa $, Debby yawukuwazibwa nga owewakoko ne ku mmotoka kuluga n'ogifuula loogi omusajja akoledde erinnya Mr. Economy afunye ab'amawulire bukedde awo Debby yafuna ab'amawulire awo omusajja ng'agala profile yeebeere ng'erinnya Debby yagikola Debby naawe omumanyi Debby yali socialite nga manyi baita okubuildinga omusajja erinnya okulipimpinga waggulu era nga babukedde bajja omusajja namugamba kisituka wali genda ku nnyumba wali bakubireko ne ku bifaananyi wali nyumba za Debby apartments yebwebale nnyo siza Economy kati bukedde yekuba story alina ennyumba asitudde ennyumba yali ndijo Martin amawulire nga alina newaka ndijo yakwata Economy Mr. Economy n'amutwala ku nnyumba za Debby yes naye nga Debby force naye yakirimu ekyo Debby yakirimu naye nga ayagala kukola ki profilinga musajja kanganonye ku website yakikola atya ennyumba siza Debby omusajja yali agala bali bino erinnya lisituke because Debby yalina ssente ye ng'avudde ku muzungu Debby yalinamu Debby nawe Debby Don abadde Don yalina omusajja omuzungu nga kasente weekali era babadi black bagenda okuva mu picture ba Debby be baddawo awo nga basocialite bali mu Kampala wano nga sente azirina mpitirivu nnyo kyokka omuzungu yali amwagala bitya awagwa mu Ibrahim afere n'azimba erinnya mwade Mr. Economy waliwo kampani bayitadde Economy Japan ogijjukira yali kampani awo abagimukoledde amaze omugamba bakubuuza okola mirimu ki omugamba nti tuli mu byamuttaka ebyobugagga ebyomuttaka byetulimu tasobodde okusima kaddoma tasimako wadde kaddoma kyokka agamba nti asima byabugagga byamuttaka Mr. Economy teyalinamu wadde 10
Nkusooka nkubira ku Debby mukubire tukiyalinga abiwakanyi ekya ssente amubanja omuntu abadde amubanja omutwalo gumira kyagumubanja buli bagumugamba afuuka musugo ekanyanya tadda takomawo leka naawe amuzaalidde omusajja yagabira enjiro tekisoboka ku muntu gwe baali basuza gwe baadde babanja amukubireko Debby kisoboka nga bwafi anza bagijja ku Success Motors nga gizzayo ku lwakusatu nze nza kugamba Debby wange ono simanyi yeebase simanyi amuwadde emmotoka avuge nazifuula loogi. Hello? Yes, Farouk. Debby Iwanjise. ogamba otya mukwano? Ndi siya oli otya? Kyekiriwo? Nestedde oli otya? Oli kiriya? Ndi kiriya man. Omanyi mbadde wano ku show nga tulikola n'entambi n'abaako byayogera. Ntambi ali biki? Ntambi ali stede. Talina tabbu mpozi nga gwa alina tabbu. Nange ndyanywa. Bakubyeko ekibaati. Ebyo babinkubakubako dda. Nakuba. Range Rover wagirabye? Eki? Range Rover, omusajja yagabye Range Rover. Range Rover kasana nevuga. Ai, eri Range Rover so omusajja yagabye Range Rover ku mukolo n'engamba nange njajetuusaako bwe nabanjala. Kati kyekiriwo? Tewali kyamaanyi kyekiriwo. Mbadde wano n'entambi n'ayogera ekigambo n'engamba nze nga kyemmanyi kirala nti ennyumba wama apartment zino ez'omu kizungu nze nga ngamba za Mr. Economy. Ekituufu kyeki njagala okiriyalingewo ne posti waliwo posti gye etambula ng'egamba omubanja omutwalo era ntambi yo nalina byabadde ayogera n'engamba kansooke embuuze Debby ekituufu kyeki tusookere ku kyennyumba. Kakati ennyumba yange talina kuliko kikumi kya musajja. Nze ne Mr. Economy twamitinga 2016 mu gw'omusanvu awo. We yankwanira mu 2016 ogw'omusanvu already ennyumba eyo nali ku slab esembayo. Nze kuva ku musingi mbadde nga mpositinga enju yange kuva ku musingi. Kati omusajja we nasinkana naye 2016 ng'ennyumba eri ku slab nga ndi mu kuyiwa slab asembayo waggulu kati ate ebeera eriye. Siriye. Talinaako lwataano. Ate amawulire nga galaga nti kuba bakolerawo ku ndabyo oba yali musasindijo nga bakoleddewo interview awo ku nnyumba. Kati ebiseera ebyo ndabika nali mulaavu nnyo. Omwami oyo ng'oba olina okuwanika omuntu wo. Abakyala tukola ebintu bingi nga toyagala kubiwayo muntu wo. Nange nino bye nalabako ebyamawulire ebyo naye saabitwala nga kikulu. Bimala kuvaayo ne ŋŋamba osanga omuntu yali alina kyayisaawo in future ne kituuka ne balaga nti ekintu kiki naye nga tekiriiko kati nze n'okugula poloti eyo nagula poloti eyo Honorable Kayemba Solo ye muntu gwe nasooka okubira essimu nga buloka mpite ku poloti eyo ne mugamba mwana waffe jangu olabe poloti gye njagala ngenzeyo n'ekisiima ne mugamba jangu olabe najja kati ye Kayemba Hello? Namukubira ne bajja bonna. Okitegeera. Kati mukujja waliwo erinnya erinvuddemu mwerabidde. Aliwo eno? Baakubira. Akola mu by'amataka kati erinnya lye linvuddemu. Naye ne bamukubira ne bakola ki? Ne bajja. Ne balaba era nze okusasula ettaka eryo nagenda ne Honorable Kayemba mu banka ne Dirisa nenkola withdraw ya ssente ne tugenda. Dirisa kyono manager wa Shiba? Manager wa Shiba. Nga be baliwo. Nengenda ne batwala ow'omukyala eyanguzaawo ali Buziga amakaage nga gali Buziga. Ne tumugjayo ne tujja mu banka ye ne musasula ssente. Kati omuba mwagala okukakasa kino mukubire Honorable Kayemba ne Dirisa.
Okay. Mubabuuze be baaliwo ku ntandikwa. So ennyumba ye Makine. Omusajja simanyi mbuno bandimiitingako omusajja oyo. Kati kino ky'amaka amalala gano ge nabeerangamu aga Orange House. Already nali amaka ago nagasiini ngayingira 2012. Ageruwafu eyo gyempita Orange House. Nagazimba 2011 ngayingira 2012. Ekiteekera bulungi. Omusajja oyo yajja okuva endukali mu prosesi n'atuukira awo ne tubeeranga naye era n'andeetera n'abaana babiri nga mbeera nabo. Abaani abaana? Bato. Abaana be? Abaana be yaŋŋamba omukyala yali yabaleka mu nnyumba maama waabwe. Abaana b'abakulu nze be nali mmanyi kati ebyo tubireke tugendayo. So he now moving in my home with his 2 kids. N'omuwasa kuba n'omuwasa n'amuvinga naye wogomawo obujasi bwewogoma. Kati twali tweyagala kati mba simuwasiza kuba saamusasula. Naye najja ewuwo. Najja ewuwo tewagenda wuwe. Saagenda wuwe. Anti wano Mbukedde bagamba nti kalina Luzzi ne Sempaka mwe basula e Makinde. Eno Orange House kitegeeza nyumba yammwe. Era buuza Kayemba kubeera nayo nagizimba ali. From scratch. Basimanyi nakumanya mbuno bandisisinkana omwana bayita Luzzi mu bulamu bwange. Abantu bibaka ebigatta. Kuba wabadde wabatambuza ekiboozi nti ennyumba wabba ennyumba z'omusajja. Tekuli yadde olwataano lw'omusajja. Era tobolaba nze ebintu byange ntera nnyo bipostinga ebiseera ebisinga mpostinga kwewala bintu nga bino. Ikakubyataakinga ku bantu. So kati omuntu oli abadde afolowinga wamanya n'agamba naye ono omuwala yapostinga okukusilaamu. Okuva ku musiiti actually. Ate omusajja kikanye 2016. Abamanyi bammanyi bemuyinza n'okukubira essimu abakimanyiiko buli kimu. Okay. So bakazi bajja tebalowooza nti baali baagala okubba baani obawe n'oclaiming ekintu ky'omuntu okitegeeza aba ayagala okubba. Tannakireiminga jasi babadde batambuza biboozi nti olaika ebintu by'omusajja wamunyakulako ebintu. Anti olaba abo abantu abo abatambuza ebiboozi babeerako abapuushinga emabega nga balina kye baagala oyisaawo. Kati g'osobola okiraba n'okiteekinga naye nga bali baba balina bye baagala oyisaawo. So kati nze ndi mukazi maanyi ebintu byange byonna byange mbasaagala muntu yenna kuba kati kiri kyaliwo kyali kyadda. Togenda kukuba muntu wo muswaze nti ate kino yatogedde no ekintu okireka nekifuna okusinga. Okay, kati ate kino ekigambibwa waliwo positi etambula nti ate omubanja omutwalo gwa $. Ekintu ekyo kituufu si kituufu? Kituufu nnyo ddala era tobolaba nakola positi nenjirekayo. Nze nga nkubangayo bupositi kusiimuula naye eyo nagirekayo kuba kyo kituufu sente zigenda nzeetaaga. Era ogwo omukono gwa mwami oyo era ne siginicha yiye. So nakiteekayo nenjirekayo. Ate omutwalo gwa $. Gujja gutya? Nga ye waddemba okuvaayo n'agamba kubeera olwedde byalingayo eyo nga mugamu 9% zange ne womutumira abantu agamba oyo muyayi alimba ne ngamba kale obujulizi bubuno. Nze tankolangako tampangako ku ssente ne ngamba okay bino. Ate obujulizi ye yagiwandiika ye yagisaininga. Nambijjayo ne nga zigenda bijjayo unless ng'odde. Wezo sentali zange nga nzi planning takola bizinesi yange nsobola olabirira omwana wange bulungi nange okwebeezaawo kuba nalina dreams zange. Ezo sente sazimuwa mulundi gumu ngoba nazikwata omulundi gumu nenzimuwa yabeeranga wange kati ng'olumu angamba mpaayo bwezi mpaayo 10 mpaayo 5 mpaayo bwezi. Naye Debby leka naawe nanti tata w'abaana baba badde abalabirira abaana ezo sente ndowooza era
tuzibala nti abadde akuyamba mu mbeera eyo okitegeera dani okumuteerayo positi eyo responsibility ye nga taata kulabirira omwana kubanga kumulabirira nze mbeera naye nze mbeera naye okitegeera omwana ali omwana alwala omwana akola buli kimu gwe woba oli muzadde ng'obeera n'abaana omanyi expense ey'omwana kikulaki gyoba omuteekako gyoba omutendingako so kati ye tebeera responsibility ye ate nze bwanewozeeko zino ezange nga sitezana ku mwana wange nedda zakusa bibye ng'era zitwala n'agenda kati sente okyazaagala oba wamusonyiwa sisobola musonyiwa singa singa siziteekaayo singa saazirekaayo sente byanjagala anti abantu balowooza nti emikolo gye gyakulumye munaye nze emikolo tegiyinza kunuma omukolo ogusoose gwe mukolo ogusoose emikolo gyotagirwa kuba kalogo gwo nti gubadde public naye ye nze gwe teguyinza kunnuma ogamba mukolo si gwe gusoose kikyotegeeza waliwo emirala waliwo emirala era gyabadde ngaakola mu kutu kati Debby okimanyi abantu tebategeera ki ekyabaawula abantu balowooza nti omunyakuddeko bintu n'odduka mbeera ekyanja sibyogerangako kale lwaki ekyatwawula kuba naziriko olw'ensonga abantu bambuleminga nnyo nga bambuleminga bakako ebintu nti naye nensiriko olwedda nali nyina byemmira n'embisirikira nakwagala kwongerawo bintu biki naye nga nze ekyatwawula kati nze guno omukolo teguyinza kunnuma kubanga si gwe gujjawula naye eyanjawula naye bamuzaalamu ali eyo nababa gakumba okitegeera leka naawe eyanjawula naye yali mukyala nabakwata registe babakwata ki nabaza motoka yange sagamba motoka ki kuluga naye nakuluga baizeni sibigambye eyakwawula naye wamukwatira mu motoka yo omotoka nga gye bafuula obuliri gye bafuula loogi yebatambuza yebakuta buli kimu anti temwawula obuzibu bwammwe abakyala temwawula bizinensi meetings ne love meetings kati bayinza okuba baali mu bizinensi kati gwe n'okitaminga relationship ye problemu ze mulina Debby munaye zaawukana era bamaliriza era yani ye mukyala aliwo naye era naye gyali kati amanyi taayitamu munnange yavaayo amanyi atutte ate naye nebamunyakulako naye nebamunyakulako nooli naye nebamunyakulako so kati ono madamu yaliwo essaawa zino neddanze kati oye siminaako nagundi yonna mba siminaako kantu konna konna bange kuba ye teyaliwo mu regimu yange siye yaliwo mbuno balina ke yakola mbuno bayensonga lwaki balala nnyo bali eri nabo bakaaba byabo kati olinga ngamba nti wawonye wawona nze of course kakati nze problemu yange baba baginzijako ate abeera atya problemu nze sikyalina stress singa byaluli singa kati nze ali mu kustressinga naye kati nze ebibaati baali babinkubako dde ebibaati nga bina bibaati bina nga bina kati Debby simanyi mbalala Debby wangi ngate twalabako wano 217 wangi mwana 217 awo nzijukira ku Uganda Cranes awo nga agaba sente okufa buli ate bagolo milioni 5 ate netuwulira amawulire nti ate omwana tamulabirira evanna omwana wa Debby kituufu yagabanga sente naye ng'era ebyo jjukira by then twabeera ffenna kati nga tutazigaba naye ebintu ebyo nga tebiriyo era nange saabyagalanga kubanga ffeno behind doors twakaabanga nga sente tukola ki tuzeetaaga nga sente tuzeetaaga naye ng'ate eri mawulire ekintu kirala ebintu ebyo era byaleetanga nnyo obutakkaanya mu maka
Yabireeta obutakkaanya mu maka. So kitegeeza omugole tomuyinaako buzibu kyotegeeza? Nze omugole simuyinaako buzibu n'akatono. Anti nalabye bakutaaginga mu bintu by'omugole nga bingi. Erinnya lye we litabaamu ebintu story ki ekigenda mu maaso? Bamutaaginze buli wamu ne ku Facebook bannumba nga bagamba bawali mu kuwakula ntalo nenga bano sijja banyega. Era nze jjo natuuse n'okujja. Watuuse n'okuggyako essimu? Andi bubi ne ngamba ebyo nonse saagala bamuntu mubalina ate be balina okubateekamu be bayitaaginga ate kwegamba tebabataagi nze ebe erinnya lyange lyerivaayo okitegeera. Okay. Debby wange waliwo wano yabadde ampadde amawulire nti ate yagenza okugenda mu kwanjula ate nga waliwo ali ettu waliwo ali olubuto kituufu ekyo nakyo? Waliwo yazaala kuba nange namukonfrontingako teyateewaka. Waliwo futu soja yazaala? Waliwo futu soja gwe yazaalamu? Tekawere essaawa zino webaŋŋamba. Leka mukuba bukubi ate. Leka kuba bukubi taata w'abaana ate naawe Debby. Asinza kussa omwana wange. Yazaala mu futu soja? Naye teyateewakana kuba olwedde twalinga tukigira. Kati kyogamba yagenza ogenda mu mikolo ng'ate Sekawere. Wagwedde bituufu. Debby? Yagenza ogenda mu mikolo nga Sekawere? Nga Sekawere awindi genda. Kati awo tewabeera baana nga 10 mu bakyala 8 awo okubalabala mu okwange. Olina omumanya bamaama b'abaana tuli baki? Muli bameka? Muli bameka ba baby mamas? Tulinga 9. Debby katukuleke mukwano. Debby Tulinga 9 naye nze kyolina omumanya navaawo ddaawo nasigaza linnya nga ssaawa ya Queen nti Debby mama we naye nga namuvinga dda onda. Ndowooza omugole mwagalize ekintu. Mwagaliza lusima byereere. Omuwayo kayimba ki? Sirina kayimba kuba obwedda already ayina. Oba ogenda mukubira aka izekamu izego nti yamufuna ku sipiidi era ajja agenda ku sipiidi nga muka sempeewo. Obufumbo bulinga kiyungu so alina okuguma kuba ffe bamaama b'abaana tuli bangi era alina obeera okuwaniriza abaana baffe tuli bangi. Nawulidde yamujje ku Tagi TV kituufu? Simanyi oba bituufu nange nalaba babireetaawo ku komenti zange omanye abaana b'oku social media abo bakuleetera bipoints ne babikukubira wali wansi ne bakubuulira buli kimu ng'olinga abasatu kyobbafu okubukola tokuwa ddata. Anti bawakula entalo ku bwereere. Bawakula entalo ku bwereere. Omwana yazze n'agamba ffe najjayo obuntu obwekide ennyo ne ŋŋamba bannaaye bano leero bannina. Okay. Kale Debby tweyanze nnyo tweyanze. Bakubiza birungi byereere sibalinaako ttabu. Omugole talina kyeyankola. Omugole tomuyinaako ttabu? Simuyinaako buzibu nzoledde baali bantaddeko abalala nga 4. So omugole mugole ye nze simuyinaako buzibu talina buno bayanyingiridde mu kino so nze nali nabivaamu dda nali nahiiringa dda nze eyanyakulako naye bamunyakulako naye yanyakula naye ne bamunyakulako bwebito kati ate nze wembeera n'obuzibu n'omugole mba wa mutima mubi. Bulenji Rover eno eyasinza okuluma? Teyinza kunnuma nze emmotoka mbuze nze nange envuga. Nze envuga ate nze Faruko mmanyidde ebbanga ddene singa nali njagala Range Rover singa ngivuga. Nsonga ntono. Range Rovers mmeka? Okitegeera just omuntu obaako n'ekintu ky'oyagala n'ogamba nti nze kino kyenjagala kyendaba kyekimpa emirembera kyenfunamu. Naye ate bagamba munaye wanyakula munyakule ye yakunyakula oba gwe yanyakula? Ninga bagagga banne Buchana. Sibakugambye? Sibagambye. SK Mbuga. Siyagambye. Mikwano gye. Zemba ne bwino. Ate bade simanti ndijo yabiwandiika ebyo. Ndijo yabiwandiika.
kati nno byebyo kyobola nti buli gwe yafunanga amangu ye nga awakisaawo ng'awakisa mangu ng'ayitamu kati bana bamugwamu ng'ayitamu naye ng'awakisizza desekakasa so ekintu mbadde maye bujja bwe buluma Debby tebali bujja bwamu nga beerekawo dda myaka nga 7-8 nendowooza tusabire busabizi bantu tuba wishing good of course naye tulina obajjukiza track record y'omukulu balye kamanye nga bakoza n'owebbwa nti awo oli yaliwo neyakaaba so wegendereze tandika okubeera nga eriiso muleke kutiisa bantu nedda tubagamba bugambi abantu mubaagalizanga ekintu nebakyeyagalira mudani okutiisa abantu nedda tubajjukiza abantu bakyuka ntambi bw'oyinza olowooza abantu nga basetolinze Luzzi Luzzi okukyuka anyway